mukulikeeyo mu kivulu kya Shiba mwebale kumuwagira mwebale kulaga mwana mukwano tubadde tubalinze mugwemu obukoowu olwo nno naffe tulyoke twogere ku kivulu kino tutandike okukitematema okusinziira ku biki bye twalabye kyabuzeemu ki kyanyumye oba tekyanyumye performance yabadde nnungi oba nedda abannayuganda njagala mukkirize kajanja na lugezigezi bye byabatutte kajanja na lugezigezi na katijjo bye byabatutte mu kivulu abasinga ku mmwe temwagenze nti olw'okuba muwagira Shiba wabula lugezigezi lugambo kajanja katijjo bye byabatutteeyo mbo munoonyereza mwagala kumanya biki ebigenda mu maaso yenze Shiba Adita kansubire buli omu ali bulungi eno vidiyo ngikoze nganze kinnoomu gwe wenna ayina entegeera ey'enjawulo osobola nawe okukola eyo oba tusobola okwesanga mu comment section muganda wange Shiba kuliko emikolo yes fenna tukirabye how far you've come fenna tukirabye ogezezzaako okoze buli kimu paka lw'osucceedinze ekyo nno kyekirungi waliwo okuba nga you're good at something naye nga you cannot succeed from it era waliwo okuba nga you're not good at something naye ate n'okikozesa nekikuyamba to succeed n'otuuka awo weetaaga okubeera oba gwe bulijjo wooyaayaanira okubeera ekyo nno nze kyensinga otunuuliramu nti abantu abasinga tuyingira emirimu egimu nga sigamba nti tulina obumanyirivu okukola omulimu ogwo naye olw'obwagazi bw'omulimu ne butuleetera okugufunamu ate abo abalina obumanyirivu bw'omulimu ate bo ne batafunamu kintu yadde n'ekimu so kati nze ntunuulira nnyo sayidi y'enfuna okusinga sayidi y'obumanyirivu Shiba tukkirize tugaane muganda wange you cannot sing tosobola kuyimba toliyimba ate era ng'okuyimba si kyekitono kyo okuyimba si kitono kyo tukkirize tugaane emizindalo tegyabadde mirungi performance yonga yo teyabadde nungi bewaleese okuyimbirako obwedda tebayimba bulungi kwegamba buli kimu ne kigootaana ennyimba zonga zo ennyimba nungi naye ennyimba zafiiridde ku siteegi nze simanyi kiri ku industry yaffe e Uganda abayimbi baffe abasinga bonna when you do record your music aba mulungi nnyo ng'ali ku bizindalo dan nga mumuyimbye ku live era nga tulina abayimbi bangi nnyo mu ggwanga lyaffe erya Uganda nga they cannot sing era nga we tuba tutandise okumenyamenya abayimbi be tulina nga you cannot recognize them oba tosobola na kumentioninga their names because they cannot sing naye ekyo ekintu wokyogerako nga banyiiga nga bakuvuma n'ebintu ebirala yes I can understand okuyimba si kintu kyangu nnyo nga fe okiraba nange kiravaayo akomentinga bannange tosobola kuyimba tosobola kulaba kino wandisigadde mu byokuzina wandisigadde mu bya fashion n'ebintu ebirala nange kenyini okuyimba kummenya naye twetaaga tubagambe bino ebintu mumanye mistakes zino so that you can do better next time okuyimba kwaganye performance negaana wabula ekyansanyusizza kiri kimu nti munnange yadde ebibeera byabadde bwe bityo abantu bazze bakuwagire olw'ensonga wabadde obasuubiza obbalaga taata bebi abamu ku bo bazze nga bakyayina kuli okuwakana Shiba ali lubuto oba tali lubuto Shiba anazaala oba tajja kuzaala abamu bazze nga bali mu ddinaayo Shiba tasobola kuzaala Shiba tasobola kufuna lubuto era nga kyekyabaleese kulaba ku lubuto not that nti bazze kuwagira gwe not that nti bazze olw'okuba bakwagala not that nti bazze olw'okuba nti music wo abanyumira bazze kukakasa ekyo bulijjo ky'obagamba decoration yabadde nnungi nnyo ddala enneetegeka yabadde nnungi era woba otunuulira ku bivulu byonna ebibadde nga bitegekebwa e Uganda mwategese bulungi nnyo mwabadde organized yadde ng'okuyimba kwabadde kufu ate era nga kufu ddala I would have told you lwaki togezaako fashioning kuba okwambala kwoyambala era oyambala n'onyuma you have a very beautiful body very good curves a nice looking skin ofaanana bulungi oyambala olugoye omuntu n'agamba wuuyo omukyala yitawo naye munnange if
music is your calling nga gwe owulira kyekiri kyoyagala, try to do better. Naye nga okuyimba ko kwaganye ebizindaalo byabadde bifu abantu tebasobola kuyimba mu kifo ky'okuyimba obuukabuuka. Amaanyi gonna ne gagendera mu kubuuka no ending up nga wodda kazindaalo okwokolima bukookolima ebyo byonna. Naye nga otherwise congratulations webale kutuuka ku ekyo, era nga nsaba Mukama bambi akuwa ekyo ky'osinga okwagala, akwongere akublessinge ofune emikisa mu buli kyokwatako kyonna kyonna kibeere nga kikugendera bugendezi, nga kikugondera, era nga tukwagaliza okuzaala obulungi. Byenze Sheila Adita.